Popin Media. mu Kalulu oyimiridde otya ku kifo ky'omubaka wa Parliament mu Kalulu kano akajja 2026? How set are you? Tuli teefuteefu era ekabula zazzibwayo ate nga ne ku email nga 2 June nako naziteekako, so tusuubira buwanguzi kubanga buli kyetubeeramu tubeera bawanguzi ate tusigadde tuli ku mulamwa ogwo gwennyini ogw'ekibiina era omulamwa gw'enkyukakyuka. Nsuubira nti value gye tugatta ku revolution eno ekyagendera ddala mu maaso ng'era ne bannaffe bwe bakikola. Tumanyi nti buli muntu ajja kuteekebwa abeere nga aweerereza awasinga okuweerereza obulungi, tubeere nga ffonna abalwanyi bakola bwe basaanidde okukola ate tusigale nga tuli famire emu. Ena mu Kalulu ka protest vote ekyo tetukowa kukyogera buli we tubeera. Akalulu tugamba abantu babeere nga bakanoonya, bakalonde, bakakuume, bakabanje ate era bakalwanirire. President Kyagulanyi Ssentamu atuule entebe mu ntebe. We are ready because we have followed the due course. We submitted our credentials at NUP through the ex-political prisoners, but we also submitted those documents via email on 2nd June 2025. We are going to emerge winners because the revolution is still on and we still have a lot of value to add to the revolution. So we just call upon everyone to ensure that they participate in one way or the other, and we hope that the best candidates shall be put in the areas where they can best give their where they can best deliver results.